They have been aware something is going on here to dump the soil. So I have informed the high authority to inform the OC of Maya and the DPC who is stationed in Sanji. They will be responsible to make sure that this man does not dump any more soil. And they must have here some policemen coming to oversee this. This is terrible. Omwabuzi wa president ku nsonga z'entobazi Professor Gilbert bali baseka mu Kenya genze kipayo emaya okuyimiriza abadde bayiwa ettaka mu ntobazi nga wana abatuuze be bamukubiddeko ne basobola okumutegeeza nti embeera esusa ogw'omulamuzi abantu era bamalawo entobazi. Mu Kenya abadde ku kyalo Busenda ekisangibwa mu muluka gw'emaya mu town council y'Ensangi eno nga abayiwa ettaka bwe bategedde nti mu Kenya ali mu kujja ne basalawo okudduka ku kitundu kino. Nanyi ettaka lino nga we yettaka yatuwe ekkubo era abadde agala kukola kkubo eryo kuva waggulu wali etutuusa wano nga amaze okutereza ettaka lino waba omutuulayo ettaka nga lino nga watusiwawo tolina buvunanyizibwa muba lwaki oyiwawo ettaka fe abadde agala tukolerako nga wakoze oluzi luli wansi wala oluzi luli awo wansi awo yazzeemu oludokola lupya oterere bulungi nga lubasi nga ewabadde adde wayiweyo ettaka lyo oluzi lukole ki addewo okuba chairman yajja n'amugamba oluzi lw'abatuuze lukole ki oluzzeewo era yalukoze ekyo tekituyinga ekkubo yakola ki ekkubo yalituwaawo eri yagenda dizaawo bulungi nnyo n'oluzi lw'abatuuze alukole kale ensonga ezo zitozikale ensonga zayogera ntuufu era naffe ng'abatuuze oba oziraba n'oluusi oba tolina buyinza okola ku ki ogamba muntu nti tokola kino tokola ki naye okunyonyola kw'omukulu kwannyonnyolere naffe tukuyinaako ki nsonga yonna tugenda nako maaso era tujja kulaba abakola bye bakola byebyo mpozi era kye tujja okusaba tebaba bamaliriza nga batuuse ku nzigiririganya n'abakulu naffe ab'ekyalo tumanye nti bakola bituufu. Abaana n'ebyana abamu babakkiriza abamu ne babaleka. Kakati kino bwe kiba kituuseewo kituwe ekyokulabirako n'abantu abalala nabo babakole ki babakomeko baleme kukomako ku ono yekka yekka. Akajafere abanajje omuntu wagula asuubula ettaka abantu ye muvumu n'akugamba ebikola ki bikamulekeze bigenda mu maaso n'ababirabe sirinaako omukono gwaye ku ndagaano yadde yaguno ku mulundi ogwokusatu nga nzijjako waneeno kyawatanga kusinga kifo kinene najjawo nga bakinnanguza bakitutuguzeewo nenzijjawo ensonga z'oluzi lwaffe kati kuno mumpisa okujja wali so mbadde nsaba tuleke okwonoona obutonde bwaffe tuleke kwonoona entobazi kubanga ziyamba ffenna. Waliyo ekipya ekize kyemutera okuwulira bakiyita climate change ejja mu ngeri bwe ziti enkyukakyuka mu butonde mu mbeera ya budde ejja mu bintu nga bino bye tulikola okwonoona entobazi okwonoona ebibira n'ebirala. Mbadde nkuba omulanga awali abantu bonna tugoberere directive ya President Yoweri Kaguta Museveni ng'agamba tuleke okwonoona entobazi. Nze mpulira ennaku nti abantu ate abagagga be basinga okukola bino kuba kaakati olabye ono wano ayiyeewo kumpi emaali eri wano mpitirivu ey'ettaka lwaki tagenda ekyankwazi n'agula eyo oba lwaki tagenda egomba n'agula eyo ekyaliyo ettaka ekyaliyo buli kintu kyonna n'atulekera ensi Katonda gyatutondera obulungi. Lwaki abantu tetuwulira lwaki abantu tetwesiga Katonda gyetukolera ekintu kino kutubeezaawo nga tuli balamu. Lubalusewa TV mazima ku mazima.